Uganda tuyina sente. Uganda ina sente, Uganda abantu abali mubeyagala. Era gwa kyamanyi Uganda eri. Oba manyi Uganda kigoba wamanya ya amini oba yobote. Nga wava mu Uganda n'owoza Uganda breeding nkusaasidde. Uganda gye tuli mu ndala nnyo. Muganda wange gwagenda maaso n'okungoberera. Njagala osooka okwebaza kubanga kyokola kya muwendo mungi. Olunaku olwaleero njagala tugende mu maaso n'okubeera ng'ensonga zino tuzeetegereza n'obwekkaanya kw'ossa obukkakkamu bw'ekika ekyawaggulu ennyo. Buli munnayuganda waali munyiikaavu ate era bwe ŋŋamba nti nno omutima gwe gwennyise oba otegeerera ddala ensonga lwaki mba nkozesa ekigambo ekiringa ekyo. Buli omu akimanyi bulungi nti olunaku lwajja abasuubuzi baadde basinkana omukulembeze w'eggwanga, naye mpaawo kalungi kagenze va mu lusirika olwo. Nga munnayuganda okyebuuza wa ew'okudda, abalala baabo babagamba nti Uganda nnungi nnyo. Kaakati ekinyamiza olunaku lwaleero ffenna tukimanyi bulungi nti Bungereza yavayo n'eteeka envumbo ku sipiika Anita Among. Ono nno kubeekwatagana n'enguzi ye yavayo n'ategeeza nti bisiyaga wetwogereranga eggwanga lya UAE, United Arab Emirates, bagenze dda maaso n'okubeera nga bamusaako envumbo tekyali linnya mu ggwanga eryo n'ebyobugagga bwe. Kaakati abyama ebizoose nga wuuno yagenda mu maaso n'okubeera nga ali enguzi esukka mu biliyoni 3 n'okudda waggulu. Naye Mukama tulaga luddawa ng'abalala bo batuvuma buvumi. Nzikiriza nkugambye nti akaleero kasuffu. Nkusaba vidiyo eno soko gimpere like, mwattu etambulire ddala etuuke kwoyo omulala gwandyagadde okenda mu maaso n'okubeera nga agifuna. Njagala onzikirize nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi wa ddwa gwe tutambula naye mukubireko ku ssimu esembi y'okumiremu awo ebizibu ebikutawaanya gyagenda mu maaso n'okubeera nga abikolako. Nzikiriza nsimbulire wano n'esooka omala okumpera video like tugiwe omuliro. Bino bikwasa ennaku. Honorable Anita Among yaspendinga sente mu kye bayita corporate social responsibility. Bakwata miliyoni 15 ne bajjanjaba omuntu gwe bayita Angula James Mandako. Erinnya lye terina weriri, talina national ID, ne sente ezo zagenda ku akaunti y'omwami oyo n'azitwala. Speaker yafuna miliyoni 65 gy'emitwalo gya $17 ng'aziyisiza ku akaunti ya Krisobole mu ngeri emenya amateeka. Kwajje naye sente zaatuuka zaali miliyoni 3 ezaatuuka etteeso n'ekifo tebakyogera. Speaker yafuna miliyoni 65 nga zijja ku Krisobole era ng'agamba nti zigenda mu Teso region. Nga July 2023 Speaker yayisa miliyoni 7 ku akaunti ya Krisobole eyakkiriza nti sente bazitwala, naye ng'essente ezo zakolako miliyoni 25 nga zagenda kasokoso so si Teso. Naye bwe baali bazijja mu Parliament miliyoni 7 Speaker Anita Among Mafia yaziyisa ku akaunti ya Obole. Ampuliriza kuno kuba kubulako miliyoni 24 okuweza biliyoni. Speaker wa Parliament nga 19 June yagabana miliyoni 403 ng'atutte sente zino nti za corporate social responsibility. Chris njagala muwulirize nga batwala sente z'ebusoga. Essente zino zonna zaali ziyita ku akaunti z'abantu. Njagala nkubulire yakwata essente mu kwegayazaamu nga Speaker wa Parliament n'asasulira mikwano gye mu Hotel Africana emmere ya miliyoni 17 nga Speaker nga Parliament embaga ya mukwano gwe n'asasula miliyoni 17. Anita Among alina radio bagita Mama Bukedeya yakola bidding mu 2021 bwe yafuuka Speaker ng'olanya amaze okufa yakola endagaano ya radio ye ya buwumbi 3 sente n'azibawa mu advance Bukedeya nti egenda kubanga ye reporting ensonga za Parliament 3 billion shillings. Awo tewali conflict of interest. Bino basobola n'okuntwala mu kooti eyo ne kinyambako
okuinterrogating obubbi buno ne bubeera ku likodi y'amateeka. Bw'ogenda mu maaso n'okuwulira ebintu ng'ebyo ebitambula mu ggwanga, kale ekyamazima byennyamiza era bikwasa ennaku. Naye teri kisinga kuluma nga kusanga munnayuganda omu nga banne bwe baba bavuddeyo okubeera nga baraizinga eddoboozi lyabwe oba oliawo boogere ku ebyo bibanyigiriza nga ye avayo nno n'abavuluga. Fulufiga Nakangobe Jennifer avuddeyo n'ayisa olugayi mu basuubuzi kw'oteeka okubawanda mu kamwa n'obategeeza nga bye baakoze okuyisaamu omukulembeze w'eggwanga amaaso tebirina makulu, era nnono agenze n'abategeeza nti bye mwakoze ebyo bibafuula okuba nga muli babuyabuya okukira ne ku bantu kye basuubira. Njagala nkuwa katambi ako okwewulirireko naawe okeerabireko, then bwe tukomawo nkugambye luno lwo tulutandikidde wano. President yababuuza mpaka ndaka president babuuza muzze kuteesa oba ngalaga nti ekyokuteesa bakivuddeko dda balagira oba bakomandinga. Teri muntu kati kinganze wena komandinga kugoba oba musibalo za Sibujingo oba wa Mr. Mwebe oba wa Prince Apple bona bakama bange kabiri kajangu sina komandinga nina kuteesa ne mga Mr. Kajangu no kino pen eno enkalo ubiriza wano sijja kusoma obuma buno sijja kusoma katunako ne kabere obubezaawo something like that ulabota mukama wange kibaito okuteesa ho tuli mu kuteesa akaberewo kati obanko Solomon nangamba akalekewo gotoka ko sana ekalekewo ku city ekibaito okuteesa kubanga ba Solomon mbona ba boss bange hano solo kulaga Solomon sabo Solomon yo kamera ntunula munyo bagikyuse tunula wano watandika do kuntunuza mu kamera ngatendi ku seti obadaga chichi kintunulamu. You got my point? Yeah. So chito sabi mistake yakoze. That's why muzeyi wadda babuze kigambo kimu. Mwaze kuteesa oba mwaze commanding atugene mu luyekera. Kwanga batusana kumugamba tujaleta abasuubuzi tubatekemu sente. Babadde bavaayo wali yagambye ndi obate muntisatise obate mukola mute. Nzabe sabitegedde nawe. Ogenza matoko mukulembeza gwanga atomuganda ogenda kwata abasuubuzi bamwesimbeko. Hata kujjeko musolo. Chito nomuganda tubira nabateka mu sente. Ngamula ganda ate muzina nezo kuingira ebyobufuzi. Okitegera kyanjo bakyenjogerako. Zikyenjogerako kitegeeza era nkiwulira. Poso bagamza tugenda kwata sente tuteke mbasuubuzi. Omusajja omu omugezigezi yagamba nti ne bw'onkubadde olina obusobozi ne platform eyogera wabula kya makulu nnyo okubeera nga oyogera ebyo ebintu ebikuleka okuba ng'okyalimu ensa. Fulufiga bw'owulira ayogera oyinza okulowooza nti waatudde ayinawo masters degree mu bintu byakola, kumbe nawo waali atudde ku unprofessionalism kwagenda maaso n'okukakalabiza. So Uganda weeri naye ekituufu kiri nti ensonga z'abasuubuzi n'okwekyawa buli munnayuganda yenna yandigenze maaso n'okubeera nga abawa attention olw'ensonga nti omusolo ogwo naffe ffe abantu ba bulijjo ate ffe tugenda osinga okukafiiramu. Kankuwa ensonga nga bwe zaabadde naawe gwe kyolowooza kintere mu comment section. Naye Uganda mazima batuweeyo ensi endala. Ababaka ba parliament mulekerenga okweweeta emitwe mu parliament mumanye nti ababalonda yeffe mulekerenga okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekusa zesigale nga mbonaabona. Twajirwa kye bayita omumpembe era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala naye bw'onoobanga obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo. Tusobola n'okwogera olulimi olulala naye ffe tetuli bannabyabufuzi ate tetuli violenti ebintu byaffe obiraba bya mirembe nnyo. Tebo muzeeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo? Temuze wano kunkanga batume muli batemu nnyo. Kubala omusolo gwa kilo mu ngoye ng'ennyama oba muze kuteesa muwulirize. Naye ffe abasuubuzi twaza musango ki? Batubuulire omulimu obusuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda
fe tutegere nti guno omulimo bagubaninga tunonye ebyokukola ebirala. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? N'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Mukama akuwangaze president. Kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi. Twaza gwaki? Ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira, naye n'abatakuwagira bangi nnyo. Abalonzi tulabye President abadde twegeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kebere mu parliament. Tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu parliament. Bakulu tujja mwebereremu ne mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Tubakoye, enough is enough. Yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza nti mujja kiwulira. Mugamba nti temuli bannabyabufuzi, mujja kiwulira, naye ekituufu kiri nti bwe kuba kukiwulira kaakati mu Uganda tukiwulira. Ensi eno si nnyangu. Kakati nno wayiswa mu ffumbiro alina bwino gwaleese ku Mathias Mpuuga Nsamba, naye nnaatiisa byonna tulina bikwasa bukwasa mutonzi, tusabire busabizi Uganda, naye tetulina wakuddukira. Omuntu atakyawanga Mpuuga yeetaaga okukyawa Mpuuga. Omuntu yenna atakyawanga Mpuuga. Si bino bya kitala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi, si nti oba yali asasuddwa kukola ki, naye omuntu atakyawa Mpuuga ng'oli munnayuganda, ng'oli musuubuzi, oli mwana wa ssomero, oli muzadde, oli munnansi obonaabona, ifirisi simanyi biki nga tokyawanga Mpuuga, olina okuba n'ekikyamukono. Lwaki wayiswa? Tola nti namusonyiwa ku byakato, naye Mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti yawo, amayiga gakuyungula ne gavumenti. Bw'oba tokyawanga Mpuuga, kayo ng'owulira ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno eva mu office of the government chief whip. Invitation for regional workshop for NRM parliamentary regional whips local councils leadership in Eastern region. Butumala okukwata oli omufeerani Tamongo ne banne banoonya kati engeri gye babba ssente z'omusolo, basooka kusindika Mpuuga Namboole nti basasule baasi $2.25 billion ez'okupakinga mu ttaka ly'e Namboole. Baasi ya Pioneer eyo gye boogerako ya Rugunda Rutikaire ne Sam Kuteesa. Wano mu kutandika okukola eyo baasi bayimiriza abantu abali bainvestinze ssente mu transport system. Bwe bamala okuinvestinga ssente zaali ziteereddwa mu transport system eyo, ne bagoba abantu ku takisi mu kwekalakaasa okwaliwo, ne bateekawo baasi nti ziyambeko abantu. Essente zaleeta baasi ezo zonna over $40 million. Ssente ezo zaali za gavumenti ya Uganda, ye yateekayo omusingo. Kakati Mwami Mpuuga akwatagana mu lugezigezi lwabwe ne balina olw'okubba bannansi okubaabuwaza mu musolo guno gwe bakaayanira ogwa ifirisi, basala amagezi nga n'omunnayuganda bamwongeddeko ssente ku mafuta, awo takayana kubanga ye yateekateeka oluseke olunyagululira eri waggulu mu komishoni gye bagobamu zaake. Kuba bamala ogoba zaake bateekateeka enseke, kati gwe wulira gwe muwa omusolo gwe bateekako ifirisi olw'ekifuba. The Office of Government Chief Whip, nti office ya Chief Whip wa government through parliament, olwo bagenda ku ssente za parliament. Olwo bagenda ku ssente za parliament of Uganda has organized the regional workshop for NRM parliamentary regional whips. NRM parliamentary regional whips bali bameka. NRM parliamentary regional whips bali bameka, and selected local council leadership in Eastern region under the theme the role of regional whips in monitoring government programs. Bano bali mutekati bwoba tokyawanga Mpuuga
The purpose of this letter is to kindly invite you as a key participant for the regional workshop. Ebaruwe newandikibwa Obuwa Dennis Hamson ya NRM egenda kujja sente mu parliament ya Uganda bali mu kumobilizingira NRM. Ku sente za parliament ya Uganda. Ezizo gwo muwo musolo gwe bakutejeke gwo mama gwo babyeko entula zonti bazitutaba KCCA bali mu kunoonya sente za bampuuga kugabana wino uno tebiri mu mateeka. Era speaker yerabidde nti bwamala okufuka speaker nabagamba this is a mafia Kayongo. Mimi naambia watu hii iko mafia. Najua. Aliambia watu iko mafia, hii mtu iko kupeleka yeye kwa basi tia tupa Luzira. Mafia tu. Kati alikuse olubanyuma n'omukwatira eri bwe bati. Bajobera mukute squeeze bulungi kakati asala oluwenda asaliikiriza bayisa ne bampuuga sente zinezokugabana. Mweno nga mukyali mu maziga mukaaba wabula beeri bateesa nsimbi za kugenda mu maaso na kubeera nga mwattu bo nga beegabanya. Kakati nno omubaka Tebandeke avuddeyo ne yeegayirira n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taata ndi wansi weera nzikakkanye byonna ebibaddewo mpuuga yabadde anvuga sipiidi wabula nkusaba kisonyiwo. President wange Bobi Wine nkyamukiririzaamu era mbadde nkyamukiririzaamu nti ye president wa National Unity Platform. Ekizibu kyokka ekibaddewo butakaanya obubaddewo n'engeri y'okwasaganyaamu ensonga. Olunaku olw'eggulo ekyatututte ku kitebe kwe kutabagana. Mu kutabagana mutambuliramu si kwetonda kwokka naye mubeeramu okwevaluatinga okuzuula ebizibu byonna ebibaddewo, ensonga zonna ezibaddewo era lwaki wabadde tewali kutabagana. Ensonga ezo zonna ze twabaddemu nga twegaayagaayamu n'okuzima omunyaamu okulaba nti kituufu zibaddewo, naye bwe ziba zibaddewo eyo y'enkomerero y'ensi yonna. Nsuubira kino kye kifaananyi ekituufu. Nze ng'omusajja omukkiriza ne Bayibuli eŋŋamba nti omu ku mmwe abooluganda bwe musowagananga muyite omu ku bannammwe wadde egamba mukadde abatabaganye masekatiga. Era kye twabaddemu twabadde abantu basatu ne twogera ku nsonga ezibaddewo era ezibadde zimpa okutekinga position ey'enjawulo ku paate gyegamba nti entuufu. Era ensonga ezo ng'abantu bonna musobola okukkaanya okutabagana mu mirembe oba okwawukana mu mirembe, eyo naye ebeera nzikaani. So oluvannyuma lw'okugolola amavuunya ne konkwe ezibaddewo mu byambalo byaffe ng'abakulembeze, nsuubira ke kabonero akatuufu ke twabadde tulina okulaga bannayuganda, kubanga tulina okubeera ekyokulabirako nti bwe tubanga twagala ekifaananyi ekipya ekya Uganda empya era nga tusuubiza bannayuganda batwala mu Uganda empya under national unity okutabagana platform, kitegeeza nti ng'abakulembeze tulina okusooka okubeera ekyokulabirako ffe bennyini tutabagane. Era kino kyandibadde kyakolebwa dda nga bino byonna ensasagge tenabeerawo. Era nze nsuubira nti nga pate n'obukulembeze bwa pate bulina omutango munene okulaba nti bayita enjuuyi zonna ezo eziriko obukosefu, either by phone or by writing, babawandiikire mu butongole bajje ku kitebe ensonga zino ziggwewo, kubanga tekitegeeza abooluganda bita bikoonagana naye tebyatika. Tekitegeeza nti olwaleero bwe tuba tuyombye obanga tulwanye yenkomerero ya buli byonna. Abantu bonna bayitibwe bakomewo, kubanga saawa zino n'omuntu ali ebweru nga bamulaba ng'omulabe bw'aba yafudde era bamuziika mu kitiibwa ekya National Unity Platform. Kati oba omufu naye aba alina okuweebwa ekitiibwa ekyokuziikibwa. Lwaki bannaffe abakyali abalamu bwe tubanga tuli ku mulamu omutuufu ate tubeesenda na kubeesamba bwesambi baleme kutuuka ku kitebe? So nze kyensuubira ekirina okukolebwa era nga pate guno omutango nze gwe njagala okugitika nti abantu bano bayitibweyo bawandiikibwe bajje tule ku mmeeza ng'abantu abaawamu tukaanye. Bwe kibanga tekisoboka era tusobola okukaanya ne twawukana mu mirembe, oba ne tukaanya ne tusigala nga tutwala sitwago mu maaso olw'ekigendererwa ekyokutuusa bannayuganda. Byonno nabyo bwe bityo we biri naye nga ggwe okyagamba nti oli mu safe mode
munywanyi njagala okutegeeza nti toli mu safe mode era nga mmaliriza njagala okulaga nti ne kano bwe kati bwe kali era bw'omala owuliriza emboozi enno ndowooza ojja kwerondako wa ewatuufu woogwa na kiki ekiri mu nsi yattu Uganda. Ensonga y'omuntu atunda ettaka naye okusasula omusolo gwa bitundu 5 ku buli 100 naye ababaka bagiwakanyiza era okukakkana nga nayo minisita akkiriza nti kino kimuyinze. That a person to whom this section applies shall at the time of filing returns submit transfer pricing information to the Commissioner in a format prescribed by the Commission. Madam Chair, we can achieve this without necessarily amending the law. I therefore concede. Olwaliro ettaka tebakyalisobola na kugula 5 ku 5 asobole okuteekamu kacuyi kimu kati ate bw'oteekako omusolo olwo kigenda kubeera kitya eri naddala abavubuka baffe olwaleero abatandika okwezimba. Leero mu ggwanga laffe tekyalinga biri amataka bawangamuzeeyo n'akugamba zimbaawo n'akuwa luwanyi n'okasukka gye lukoma n'osimba. Kati olwaleero ebintu byakyuka. Abagagga olwaleero bagenze nnyo mu mataka ne batuuka nga abavubuka bambi abankusere tebakyasobola. So neebaza ababaka ebyennyanja si mu bizaala okitegeera ebinoonya mwefuula nti environment teri environment yamu ebyennyanja si mu bizaala mubiveeko tubirye tubimalewo babituveeko tulye ebyennyanja ebyo tubimale mu nnyanja eyo tugiwugiremu naye tokkirizibwa kujja batufuga n'ebyennyanja babifuga mbu waliwo okwata ku kyennyanja okutte ku mwana waabwe buli muntu akasente alyanga akasembayo ali ku lasti sente zonna abantu balya lasti kasima kakwatirayo n'abakayo akalala obeekyawa bajjako ki gavumenti kati wabalowooza ffe twekyawa tuyinza kukola ki eyo nno ye Uganda we tuli ng'ekituufu kiri nti n'ebyennyanja twabivaako twadda ku magumba gaffire nga buli omu waali tamanyi wa wadda. Kyenva mbakubiriza nti mwagala ennyo ensi yammwe buli kyokola kikole ng'okimanyi abaana bo n'abazzukulu bo bali kyeyagalira mu kyannaku okubeera nga ofa ku lubuto lwo naye nga tofudde ku ani akuliraanye. Akuuma atakuumira mpeera ayisa abasajja Kabaka amagulu nnyondo wangaala maama Nnaabagereka agerekere Obuganda Katonda oyo agende maaso n'obbankuumira mbeere bulungi mbanywanyi ate mweraba.